Abamakas is a whole salon. A whole salon. There is something about the Mayanja family. There is something about the Mayanja family. Blessings. Oya alimba. Wano nabagamba ku SMX Media nti we tugenda kubulibwa ddala reality ku ekintu ekyaddala ku kitali kyaddala. Oyo munnamawulire mukukunivu na media house gyakolera mbu Abamakasi yazadde balongo. Mazima ga Katonda mukyala wa Abamakasi tannazaala. Naye nga ka video kafulumye nga mukyala wa Abamakasi akutta abalongo n'ekifaananyi kifuluma nga Abamakasi akutta abalongo. Awo nzija ne nkutegeeza muganda wange yabadde AI. Kati munnazitanga abantu mu media house oba ab'emitwe eminafu oba abantu ogenda okukakkana nga amawulire oli agatutte mbu Abamakasi yazadde abalongo. Naye nga bambi si bituufu. However, nga nabyogedde naye alina obujulizi agamba ka video nakalaye nga mukyala wali mu ddwaliro yazadde abalongo kifaananyi nakyaye nga Abamakasi asitudde abalongo abo bennyini. Naye nga right about now Abamakasi enviri alina za green. Actually azitintinze na wiiki eno ng'etandika n'atintinga enviri ze nzibeera za green. Twandisuubidde okubeera nga ekifaananyi ky'abalongo kifulumye nga Abamakasi atintinze enviri ze nga ziri mu green, ekyo kisookera ddala. Naye asitudde abalongo akyalina dreads ate of which enviri ze yazijje mu dreads n'azisalako kati nezifuuka nyimpi kati za green. Ndowooza olabi. SMX nkubuulira nti ebadde AI nenkubulira n'ensonga lwaki AI. Ekyokubiri otunulira ka video ka maama ng'asitudde abalongo osobola olaba movement. Actually nze nagambye omuntu omu ku bagenda osinga okukola ssente mu generation eno yo yagenda okucreatinga software ng'asobola oku-identifyinga reality ku kitali reality. Ng'osobola oteekamu oyo software n'oteekamu ka video o software na-identifyinga mbu this is AI generated oba oyo software na-confirminga mbu kino ekifaananyi ky'otaddemu it's not AI, it's original. Oya muntu agenda kukola ssente kubanga oyo software ne wanaamuseera atya abantu bagenda beera bamwetaaga. Kati singa already ono yamukozesezza n'atubuulira amazima. SMX kankusaba subscribing on ngene ku notification bell tujja kukola mu missing updates naddala nga zino.